agenda kusoma mwezi 3 tugenda kukuba beekawempe bano bennyini era kusoma mwezi 3 tuli eyo wammwe guno omwezi guno ojja kuba omaze okulayira kawempe nammwe muli gomite babuuzeeko abantu naffe kawempe tuli gomite era tubalindiridde tugenda bakuwa midiya ogimanyi abaana ndowooza obalaba kale kansala Jing kwaniriza sebo buuza ku balabi baffe ate tutandikira awo amina sebo yanza nnyo neyazeege mbuuza ku munnakampala wenna sanyusa okuddamu okulaba neyongera okwebaza okutega amatu wonna wooli Kampala Kawempe South gyenva Makerere 1 yonna neyongera okubuuzaako n'okwebaza naddala bannakyalo ab'Amakerere ebyalo byonna ebikola Makerere ebyansindika ku Gombolola amannya n'eddoboozi nze Ssaalongo Jingo Enoka nga mbatumiddeko yonna gye muli wansi eyo. Okay. Kale tuwetyo bwe tugenda okuba nga tutambula ne Ssaalongo Jingo Enoka kansala alindiridde naye okubeera nga alayira muganda wange Kasiri naye ajja kunneegattako awo saako ne anaitwe Jimmy eyali yeegwanyiza entebe ey'obwa pulezidenti naye ajja kubeera nga nneegattako akati ye coordinator ow'ekibiina kiri ekirondoola manifesto ya President Museveni mu Lwenzori yonna sub-region eyo Lwenzori sub-region bw'otwalira mu districts ez'Ekasese n'ogenda wali eri Kyenjojo n'awalala wonna walinaaniddewo bundi bujjo bajja kuba baneegattako maaso awo naye tekitulobera ffe nate kubaako ngeri gye tutandikamu tulabe ebintu nga bitambula okulayira kwatandise kitegeeza ekisanja kyatandika era nga 12 President Museveni yakwasibwa instruments of powers ezimukkirizisa okuvuga kati ate eggwanga lya Uganda n'alikulembera mpaka 23 mugumu naye ng'ebitunuuliddwa ennyo kwe kulaba nga okubongoota kuvaawo saako n'okulwanyisa enguzi we tuba tutandikira awo tugenda kiki ky'osuubira mu kisanja kino naddala ku sayidi eyo binaasoboka tebisoboke kati ekisooka ekisanja kino kye twatandise omukulu mwamuwulidde bulungi ng'agamba nti kino ekisanja hakuna kulaala ekisanja teri kwebaka omukulu yalayidde ennaku z'omwezi nga 12 era okulayira kwatambudde bulungi nnyo twagala okwebaza abategesi bonna babadde mu kulayira kw'omukulu omukolo gwanyumye nnyo omukolo gwabadde omukolo guno nasemba kukiraba ku mbaga ya Mutebi abantu babadde bangi era balagidde ddala nti omukulu baamulonda kubanga nze nsuubira we nali ekololo nagenda okulaba nga abantu 71% yonna eweddeyo yonna ngezze ekololo yo so omukolo gwali mulungi nnyo mukama waffe ow'ekitiibwa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ne bamukwasa obuyinza Yoweri Kaguta Museveni bwe tusuubira agenda okukola obulungi ennyo mu kisanja kino eno saa kino tugenda suubira ki omukulu yagambye nti ekisanja no corruption zero corruption no corruption nti tewali mbeera yonna gyagenda kukkiriza yaki ya buli bwanguzi ate era n'agamba n'okugamba nti teri kwebaka wagamba nti teri kwebaka ye kennyini omukulu ye yaleeta otulo kubanga yajja n'atunula n'agamba bannayuganda kati ndeese eddembe mwebake era abantu babadde beebaka naye kati wajja ye kennyini n'agamba nti teri tulo ensonga nnyingi nnyo zagenda otandikirako ensonga ezo zagenda otandikirako tugenda zirabira ddala mu kulonda kw'abaminisita be kwetusuubira nti tugenda kujja mu bbanga kugenda kujja mu bbanga eritali lya wala nnyo ensinka y'abaminisita gyagenda osengeka abaminisita leero egenda kushookinga Uganda tugenda kuleeta abaminisita abatagenda kwebaka abaminisita abali corruption free kubanga kati omukulu ekisanja kino kye yalayidde buli wagamba nti teri kwebaka kitegeeza agenda ku implementing ekintu kye yaleeta mu kalulu kyeyayogera obulungi ennyo nti Uganda egenda mu middle status tetwagala tugende mu middle status nga tulina Minister Moise Nalabe Jim ng'agamba higher middle status very higher middle status nti katugenda mu Uganda ekulaakulanye Uganda etaliimu corruption Uganda egenda ku mutimbagano n'ensi endala twali tulaba wanino Trump nga we yabadde atambula yatambudde ne ba CEOs aba kampani ennene
CEOs aba company nene ziri mu America nga wagenda okuteesa ne president oba China gyali amugamba naye natambudde ne CEO wa company yino, natambudde no CEO wa Apple. So kati President Museveni yekyo ekintu kyazzaako agenda kubanga atambula n'abantu ba mulamwa, si bye biri bye mubadde wali mulaba nti minisita agenze eno anyumirwemu. Tugenda mu middle status, in fact nga wojogedde nti higher. So kati we tugenda mu higher, muzeeyi yabadde ategeeza kinti teri kwebaka. Yabadde ategeeza kooti ezisala emisango mu budde. Yabadde ategeeza okugoberera amateeka, poliisi ng'egoberera amateeka, law and order. Kyabadde ategeeza ekisanja teri kwebaka. Yabadde ategeeza okukola. Uganda gye tugenda wagenda ba yakukola ssebo, tegenda kuba yakwebaka. Era mugenda laba nga amateeka mu parliament gajja kuyisibwa nga gateekebwa mu nkola. Siigana amateeka ge mbadde mugamba nti kati amateeka ge muyisa gafe balinga sayidi emu. Uganda eddako omukulu kye yabadde ategeeza kyekyo. Tugenda mu Uganda nga buli kimu kitambula bulungi. Tetwagala tugambe nti waliwo ebbula ly'ebintu. Okitegeera. So kati omusajja we omukulu Mukama waffe president yabadde agamba nti teri kwebaka, era mwamulaye bulungi nnyo. Bakulu banne babaddewo, abagenyi abakulu babaddewo, buli omu yabaddewo, ne bamukwasa instruments of power bulungi nnyo. Yazze ng'anyumye bulungi nnyo, nga musanyufu bulungi nnyo, era omukolo gwatambudde bulungi nnyo. So kati awo okulayira kw'abaminisita okuliwo ne bamember of parliament bonako kwensuubira kugenda kuggwa olwaleero. Baminisita bamaliriza ewaffe gyenva Honorable Madina ali mu kumaliriza leero agenda alayire owakawempe South yamaze n'alabika baŋŋamba yali yeekwekamu nga tayagala bamusaavinge tasobola nga tayagala bamusaavinge ekibaluwa kya gundi Ssaabakunzi wabadde munoonyeze ewafu yakola ne ku Yidi yakyaza abagenyi mwandize ku Yidi twaliwo bulungi nnyo, abadde nga akyaza abagenyi ab'enjawulo. Emikolo tugibaddemu, ate ekyamaani waffe wa disitulikiti ebadde etambula, abadde atambuza emikolo. So kati awo ate kati toyinza saavinga muntu yali akalulu na mazima na bwenkanya. Akalulu ke yakalya bulungi nnyo. So kati era leero olunaku lwa leero embaga ye esooka agenda gibeerako ku Yerawo Primary School, era nga simanyi ssaawa nga 5 ajja bba alayira. Esebo. Okay. Kale tutunuulira okulayira kw'ababaka saako n'ebiki bannansi bye bandisuubidde. Joe Sonyinyi yavuddeyo n'agamba Joe nga 13 ng'aliko ewa Katikkiro wali Katikkiro ng'ajaguza emyaka gye 13 ng'akutte eddamula. N'agamba nti President Museveni wagezaako okulwanyisa enguzi gavumenti egudde. Gw'okirabawa nga agenda okutuula mu setteeserezo ez'oku divisions olabawo. Abakulu abo bagenda omanyi kati bwe Uganda we yatuuka kamera ziri buli wamu. Kakati ogenda n'oŋŋamba nti President Museveni w'anaalwanyisa enguzi eggwanga ligudde, ate mmwe bamu abagamba nti enguzi mpitirivu nnyo. Naye ku nguzi empitirivu ennyo nga naawe kennyini Lope leader of opposition nga naawe olina ka budget ko kasava. So kati bw'oŋŋamba nti enguzi nnyingi nnyo mu gavumenti gwe tolayira, okitegeera. Bw'oŋŋamba nti enguzi nnyingi gwe tolayira, kubanga twazudde abantu baneeno bokwogera bwogezi nti ogamba enguzi nnyingi, naye ate enguzi ndowooza esinga mu bo, kubanga bafuna akasente kangi, bafuna akasente kayitirivu. Lope afuna akasente kayitirivu nnyo okuva mu gavumenti y'omuntu ogwe bagamba nti wanguzi. So kati abasajja abo balina okuba nga egundi gye tugendamu twagambye teri kwebaka. Bwe tuba nga teri kwebaka tulina okuva mu biboozibozi tugende tukole. Lope ayingire palamenti ateese bulungi nnyo, naye banaddamu n'ebiboozibozi eby'okudda ku makubo. Awo Uganda yavuddewo, politics wa Uganda yavudde ku makubo.
yavudde ku makubo, yavudde mu nsonda za paalamenti, kati twagala tuyingire mu setteeserezo mwennyini nnyini. Era kyova olaba ku ggombolola ewaffe tugenda naffe mu kalulu ka sipiika, olumala okulayira bwe tuti tugenda mu kalulu ka sipiika. Eggombolola tulyagalako sanite. Twagala emirimu gya gavumenti gituukire ddala wansi nga giva kufa ababaka abakola ki, abagenda okuteesa, abagenda okutuulanga mu nteesa ezo. Amagombolola tugalabye nnyo mu Kibooko, ewakiseeyo, erubaga wano beesiba ebimyu, tulabye abazze nga bali mu bigere, era kyasitula ne Ssaabasajja n'akangula ku ddoboozi n'agamba nti bannayuganda beetegereze nnyo ku luno, twetaaga abantu abanaawa ekitiibwa amateeserezo mwe bakola ki, mwe banaabeera. Kiki kye tusuubira ku magombolola naddala nga gwe ogendayo gusooka? Nze ngendayo gusooka. Kiki osuubira ku luno, era kiki ekireetera amagombolola naddala nga bateesa ate okulaba nga bano bye bannaabwe Kibooko, abalala bakoze bwe bati? Kugombolola nze ngendayo gusooka ssebo. Naye abantu basuubire ki? Abantu bagenda suubira eggombolola eriko abantu abayivu, eggombolola eriko abantu abazze okuteesa, abantu abazze okukolera abantu. Kubanga mu manifesto yaffe tugamba nti twagala tutuuke mu bisanja twagala tutuuke 231 nga tukoze at least 80 oba 90. Kati tulina budde bwakuddawo kulwanagana bibaddewo wano bwe mulaba oli najja mbu tebateesa bulungi n'abakuba embooko bonna. Ebyo kati byaweddewo. Tetwagala magombolola galiko bintu byakuwoggana, kubanga kati omuntu badda mu kuwoggana n'omala kumpi kwota y'omwaka mubabuuza kye bateeseza nga tekiriiwo, bayisa buyisa nsimbi bo kufunamu kuddaawo, bamala n'ebiseera nga tebatuuziza wadde olukiiko wadde kanso n'emu. So kati ebyo bye twagambye naddala ewaffe e Kawempe egenda kubeera nga example. Kawempe egenda kubeera nga example. Kawempe egenda kukulembera kubanga era it is a republic nga bw'ogiwulira. Kawempe egenda kuba yankizo nnyo mu kisanja kino eno, kubanga kati abakulu baneeno aba opposition bwe basimba ekitebe bwe bagamba nti kati waneeno we tuli, naye kati ffe twagambye era we bateeka ekitebe we twasooka okukuba bbomu mu abavubuka bonna abaliwo baffe. Balances ziri zitya kati this time around, kubanga tulabye mu kisanja kiri nga amagombolola kumpi geekubira nnyo. NRM Rubaga yalinayo 13, ewamwe waliyo bameka? 11. Ewaffe waliyo 11. Waffe waliyo 11 naye kati balance essaawa zino eno waffe Kawempe tuli 33. Abenarem tuli 33. Aba opposition bali around 7 there, then aba independent. Kannaka tubatwalire mu bwe bati. So Munnayuganda Kampala ku luno asuubire nti egenda kukyukako ba MP 10 ku luno yakiri yafunyeeko abasatu oba kuba MP ba Kampala. Tulaba nti nkawabe mu Lubaga eno information gye nnina abakansalazi ku luno bagezezaako numbers okudda. Munnakampala asuubire ki mu kisanja kino? Munnakampala ekisanja kino eno kyenjo mbusuubiza agenda suubira birungi byereere mu Kampala. Olw'ensonga nti tetulina mujjuzo ku luno omulundi, tetulina mujjuzo gw'abakansala nga bwe gwabaddewo luli, kubanga emiruka baagigatta. So kati buli kansala eyazze agenda funa obudde okuteesa, agenda funa obudde obukola ku kanso n'okuvaawo n'adda mu muluka gwe, olw'ensonga nti tewali nnyo omujjuzo gw'abakansala nga luli. Luli bakansala baali over 4. Ku luno kati omwendo gwasalidde ku luno baagasegase emiruka gyonna kati bakansala bali mu 2, whereby tusobola osisinkana ne tugamba nti kati tugende tukole kineno mu division bweti, tukole kino mu division bweti, kubanga kati ffe nga bakansala b'e Kampala tulina saka etugatta ewamu. Saka eyo tulina ebiteeso bye tuvaamu nabyo, tusobola okugamba nti kati tugende mu division bweti tutakolinga ensonga bweti eyo eve mu ddiiro, tuve mu division bweti tutakolinga ensonga bweti eyo naye eve mu ddiiro. So bakansala abaliyo kigenda tuwa time ennungi okuteesa, olw'ensonga nti tulina muyeeye nnyo mungi. Ate bakansala abaliyo ku bano abatono abaliyo, NRM ku luno ereese bakansala bangi. Era kyova olaba enteekateeka zonna ze tuliwo kansala okubeera obulungi
zetwagala okusooka okukolako. Era mbasuubiza bakansala bonna bali mu Kampala. Kitanja kinene ye tuli banja ate nga tuli ba NRM. Enteekateeka zonna zigenda bba nnungi. Kansala kwegamba abeere nga naye alabika mu kitundu kye nga ddala kansala. Okusinga buli mabega babadde abangi balya buli musaala tebakola, naye ku luno twagala nga kansala afuna ensako ye bulungi ate ng'atuusa service ku kyalo wansi. Enguudo nyingi nnyo waffe mu Kawempe zikolwa kumpi 90% zibadde zikola. Ekyo tujja kisiima ababaddeyo badde bali mu zikola, era tusuubira nti omwaka guno we guggweerako n'omwaka ogujja 90% enguudo mu Kawempe zijja bazikolebwa. Twatandise n'olw'ekiteezi twalukoledde wadde ne budget ennene naye nalwo lugenda kukolebwa. Kyemanyi tugenda kendeeza ku jam Gayaza, Bombo Road. So eyo ye Kawempe gye tusuubiramu ate Kawempe gye tusuubira nti egenda bba yabikolwa. Obanga oyina MP, tulina MP mu Kawempe South nali mu Madiina. Tusuubira nti agenda tuteeseza bulungi. Okay. Kale nkyali ne muganda wange Jingo ate era nja kwegattibwako abalala. Mu ssaawa yaffe eddako tugenda kubeera nga tutunuulira biki abalonzi bye bandisuubidde mu Parliament eyo12. Bangi beeraliikirivu nti evuddemu abakukunavu bangi beeraliikirivu nti efunye abaana abato bangi. Gw'olowooza kiki ekikola Parliament? Naye ate ne Parliament ewedde yeewaddeko n'obujulizi. Madamu Nambooze the teacher omu ku abo abaludde mu Parliament enyo yagambye singa Parliament ye12 egezaako okukola obulungi, Parliament yaffe ye11 ye Parliament etajja kwerabirwa mu Uganda yonna, era ekoze gaddibenga lye gwatalabangako bukyanga Parliament zitandika kulaba nga zikola mateeka kutambuza ggwanga lya Uganda. Tukomawo kutunulira Parliament eri mu kulayira ekomekereza olunaku olwaleero tovaawo. Nyagala kubajjukiza nti tulina Family Prayer Summit era tugenda kubeera nayo ng'ennaku z'omwezi 3 wano ku Christianity Focus Center. Lujja kubeera lunaku lwakusatu omwezi ogujja. Family Prayer Summit mujje tusabeko ffenna wano, mulete family zonna, mulete mikwano gyammwe gyonna, family zonna muzigambe zijje wano ku Christianity Focus Center. Omulabirizi Dr. David ne Pastor Ssenkiganda ate mukwano gwange nno tusobole okubeera nga tuziteeka amaaso ga Mukama Katonda okulaba nga tujjawo ebikoligo byonna ebizisoomooza. Nyongera kubajjukiza nti olunaku olwaleero tulina ssaawa 6 tugenda kubeera n'okusaba okw'amalya ag'ekyemisana, the lunch hour, so nga ate akawungeezi 12 tugenda kutandika ne kye tuyita the Great Friday Miracle Overnight. Era nga njala kutegeeza nti tuli mu wiiki mukyusabulamu, era nga mu wiiki eno yennyini mwe tugenda okubeera nga nate tufuna akadde akalungi akasukkulumu n'abagenyi baffe okuviirako ddala ebweru w'eggwanga. Tulina Prophetess Judy Anderson, tutambula ne Pastor Mashia Ballet, saako obuweereza buno bwa Christianity Focus Center obukulemberwa Bishop Dr. David ne Pastor Cindy Kiganda. Nolwekyo mujje tusabeko ffenna olunaku lwaleero mu weekend ya life changing, era nga tugenda kubeera ffenna mukwano gwange nogwe atulaba ku KTV. Balafu aba Shine Country Resort Hotel webali nnyo, bagamba basangibwa Kigo Kitiko kilomita 1.5 Ntebe Road. Bagamba nti balina empeereza ya hoteli ennungi ddala. Shine Country Resort Hotel balina steam bath, sauna abayigiriza enti ennungi, balina ekyuma ekikola massage, ate nga bagamba nti no ekifo kyabwe kigazi ddala w'osobolera okukolera omukolo gwonna gwe wandyagadde. Kuba ku noti 752 943752 oba noti 7884 ebintu bisobola okuba nga bitambula bulungi. Negatiddwako alina ekyo Jimmy ono nno yeegwanyizaako ku ntebe ey'obwa president, naye oluvannyuma n'abeera ng'ate munnange nno adda mabega wa president eyalayidde oluvannyuma lw'emikono okumubula. Nako kataddeko yafuna emikono 4,000 ku mikono 980. Wagezaako
wagezaako toyina ssente Muganda nnyo otambuzaawo kigere otambuzaawo kigere Uganda nene ate wanoonya emikono n'ekigere Uganda nene era agikulembera museemu ekitiibwa buuza ku Munnayuganda bannayuganda abali ebwere abalabi abalungi aba KTV mbalamusiza nnyo mwasuze mutya abafunye ebirungi muyogeyoge namwe abalinamu obuzibuzibu tusabe Katonda yeyongera obbagumya era nga mbakulisaayo bannayuganda mwenna abali ekololo nga 12 nga omukulembeze w'eggwanga alayira oba nga akuba ebirayiro ebyokuddamu okukulembera Uganda emyaka 5 emirala paka 2031 then tulabe ekinaddako mukuliko eyo abali bagamba talayire kati yalayire kati simanyi kye bazaako tajja tufuga kati kekaddako omanyi balina engeri gye bakyusa statement wali kaali kanoonye womala okalonde okakuume ate webakabo kakole ki okabanje kati netulinda okubanja nekulema nebaga kati kagize tajja kulayira kati nalayira kati simanyi kyebazaako kale ye Anatre Jimmy tugenda kubeera nga tutambula naye era kulayira kugendera ddala mu maaso ababaka aba Parliament olwaleero lwe bakomekereza okulayira kwabwe kuba kutandika ku lunaku olwokusatu 180 nga mu 4 ne balayira oluddajo balayidde olwaleero mwemulire mukwano gwange Tebandeke ow'ebbaale naye agenda kubeera nga alayira tutunuulira Parliament ye12 bingi ebyogeddwa naye nti terina bakukunavu bangi bagamba nti eyingizza abantu nga beetaagira ddala emisomo egy'amaanyi n'ate n'eri Parliament gye tuvaamu yayisa amateeka agawerako abantu ge bagamba nti tegajja mu ngeri nnungi nga bba abalonzi bwe baali basuubira okuli General Court Martial okuli erya Computer Misuse Act newankubadde eryo lyamala ne liwanulwayo okuli eya rationalization abantu mwe baakaabira ennyo ku mmwanyi okuli erya Sovereignty Bill Building Control Act n'amalala mangi ge bakoze agabadde omuntu galaba nga gali controversial Parliament eno eyo12 kiki kyogisuubiramu nga gwe yali yeegwanyiza entebe ennene ate n'ogendako ne kuwali ku ntonotono naye era Mukama n'akugonnomolako ekitiibwa ekyokutwala ebbendobendo lya Lwenzori okulaba nga implementinga ate manifesto ya mukwano gwo gwe wali ogenda okuvuganya kati bannayuganda batulaba oyina ensonga gy'oyogeddeko nze nga Jimmy alinaitwe munayiro kyeka kati saawa zino ffe tulondoola manifesto y'ekibiina kya NRM era nga tukulembera omukulu Ssekigudde Tono CEO waffe yatuluŋŋamyako ebyo bye bamuwadde eri waggulu kakati oyina ky'oyogedde nti Parliament eno ey'12 teyina bakukunavu kati bali booyita abakukunavu bo bajja bakukunavu era baavaawa ensi ekyukakyuka buli lwekyuka abeerawo mu kaseera ako yabeerawo ow'ensonga okusinga oyo ataliiwo olwaleero weetuli ensi etambula enkya bwe tunaabanga tetuliiwo era teetambule ejja kutambula kitegeeza kati suubira kubaayo abakukunavu abalala abasituka nakugambako lumu twali kushemu nti omuntu yenna bw'ayingira akalulu k'obwamemba bwa Parliament n'avuganya banne n'abawangula nga yawangudde oyo omuntu tumuyitanga mujega woba olowooza kyangu okukawangula gendayo okawulire we kawunya so obukugu bwokka bwe baakozesa okutuuka awo n'owangula akalulu muganda wange hazi kimala obba oyo omuntu mugezi nnyo ekyo kakikufuula omukukunavu ekyo kyokka kikufuula omukukunavu n'ova mu constituency ng'olyako mu basajja emitwalo ng'egi ng'etaano ate olw'olumu ng'owangudde omukukunavu ate ng'olumu owangudde abaddeyo nga mukukunavu
gwe bayita amacha katugeze kati kankwekyo kulabirako eyawangula mwami Mpuuga mwami Mpuuga sigwa omukube tuyita abakukunavu eyawangula mwami Sseggonna tagendangayo talinyangayo yadde ndowooza n'omulyango gwayabadde tamanyi wegguli eyawangula mwami Ssemujju tetumanyi gye yava kati gwe oyo omuntu abeera mulala kubanga bayagenda ku ground n'akola kye tuyita strategy ne plan namutayiika n'akuwangula n'akugjawo ate ng'olina buli kimu olina ssente omanyi omubaka wa paalamenti bw'omugattagatta emyaka 5 gy'amala mu paalamenti abeera mu buwumbi kati gwe eyeeyiye bino ebibyo ebya bulijjo ssente oba ozirina kubanga oli aba mu buwumbi oba kitegera ekintu ekyo kitegeeza ssente aba azirina n'amaanyi gaazo kati kitegeeza gw'olina kukozesa amagezi amalala except money kubanga okozesa ssente ajja kukubirayo kati gw'olina kukozesa kankubuuze gw'oyinza okwana omukazi gw'otasobola oyinza okwepampa wamuyitidde n'omutuuza wano katebe n'omugamba byoyagala ate n'abiwuliriza oyinza okwepampalika okwo okwepampaliko ogwo gemaanyi agabeeramu gwe munda agasobola kukola ekintu kyonna kyoyagala okukola kati w'omutuulizaawo n'omugamba ebigambo byo n'abiwulira oba mukukunavu kati n'atuddeyo oyo mukukunavu si muntu wa bulijjo ogiraba otya naawe kenyini ogenda kusooka mu division yeso mu division council abayingira wano nga babanyomyemuko nedda era buli yayingirayo mulundi gwo ogwasooka tetwamanya kikyayinza kubeera kikyaliba kikyanabeera wabula bwe batuukayo ne bagenda mu maaso n'okukola ekikoze ekibasuubirwamu so kati ze nganze naye ngendayo mulundi gusooka njala kugata ku mukulu Jimmy nange omusajja gwe nakuba yabaddeyo yaliyo ayina ssente ayina buli kimu ayina experience naye nange nalina genda ku ground naye ndaba nga ngifefetta nemukuba buli koona ate ngenda okuvaayo nga nze asinze kakati kitegeeza ki ngenda nange kola ku sukkulumu ku ye abantu balabe nga ddala kanso erimu abakukunavu abanene abalungi palamenti ne bwetyo wegenda obeera naye genda beeramu abakukunavu abantu abasomyeko ate ngeno palamenti tugisuubira nti egenda kuba yankizo nnyo mu byafaayo by'eggwanga egenda kubeera palamenti ye12 egenda kuba yankizo nnyo kubanga tugamba nti tusuubira transition tugenda kukola ekintu ekiri broad daylight ekirabika bulungi kyamazima nawenkanya kubanga abantu we bataddeyo aba NRM tuli mu bisatu yes so tunasuubira nti kyetunaateesa tujja teeseza eggwanga nga tuimplementinga ku mukulembeze waffe w'eggwanga byazza tugamba twagala eddembe mu ggwanga era tugenda laba obukulembeze obulungi esebo so kyensuubira nti buli agenzeyo omukukunavu naye kenyini abagenze ku magombolola kati gombolola lyaffe tulinako abantu around 15 bagenzeyo omulundi gwabwe gusooka naye lwaki abantu bagenze omulundi gwabwe gusooka abantu banene abatulonda ku luno baagala kubakolera ku luno baagala kubakolera tebola abasindika omuntu gubamanyi bagamba nti ono omupyaka agendeyo naye kyetusuubira nti ajja tukola okusinga kuba baddeyo baffe egombo lyaffe libaddeyo lyonna libadde ly opposition tetulina kyetulabye MP waffe abaddeyo abadde wa opposition nakati twamulabye yaguze ettaka ali eyo ali ku Coco Beach Coco Beach obuyukwe ono webuyukwe Kawempe South yoyo ali ku Coco Beach omusajja alima n'emmwanyi omusajja omu yakaaba owa Busiro North n'agamba kale singa nange nakkiriza nenkolanga mikwano gyange ab'Ekawempe singa kati nina akasente kange ne kati n'ennyumba yange erugenze so owa Coco Beach simwevuma tewali n'omwamubanja Kawempe South tetumubanja naye tatubanja kati kagende naye kati abantu kiki ekyo twabagobye era kivula twalesebasuubira mu kisanja kino tetubasuubira mu kisanja kino ate n'abasajja abo nabo bayize kubanga kati tewali kyabakubiza kalulu mu Kawempe South nga mbeera eyo ffe kasita twalabanga waliwo ekintu omuntu oyo ekintu kyakola ready yatuwa automatic pass kibula Madina Nseroka yayitawo nga ayisewo n'obululu bungi bamwabidde gwe ddambululu Madina Nseroka yayitawo nga ayisewo n'obululu bungi okuwabira kubeerawo lyeddembe lyetwogerako waneno Museveni yabawa genda mu kooti wabira olabe oleta obujulizi bwo ogunaaba gukusize
tujja mujjayo oguna tegusinze ajja kuleka kubanga ffe abenamu tetujja kugamba nti ate ndiyiririra nti ate ki ffenna batulopye kubanga ekinewunyisa mu Kampala NRM wewangula ebbi bo webawangula ekitegeeza wano bagulawo kibanja mu Kampala eno NRM sitooko mpya tugenda kukuba buli wamu ewali ekituli kati ffe ze nkusuubiza n'okusuubiza kati meeya we waffe ow'Ekawempe yalina obbanga ali ku bunkenke tuli 3 mu 3 pa bagenda obba ne sipiika tugenda sooka mukolamu audit tetwagala bagambe nti gavumenti bagiteteekawo ssente tugenda sooka audit wena tujja bikola so eno sitooko mpya batwerinde bwerinzi ffe abazze alinakyo Jimmy omuliro mu palamenti eno erayira kati wadde etunuuliddwa nnyo ng'ey'abapya abakukunavu abasinga babadde bavuddemu naye mugambe nti n'abo abazze bakukunavu naye kati akaliro kali wali ku sipiika sipiika Pierre yu yayongedde n'eteeka omunnyo mu bbwa mu ngeri emu oba endala naye ate ffe abalondoozi tugamba abanene be bakuba eno wansi tulaba sipiika yeegazaanya mu bantu abagenda omulonda awo nekyongera era okweraliikirizaamuko akalulu akakobwa sipiika okalaba otya kati sipiika ne bwe yeegazaanya eno mu bagenda omulonda wadde empologoma ennegezaako buzaabuza ayinza obutamalaako singa baba tebamuwanzeeko ddusu kyolina okumanya nti sipiika yenna singa pulezidenti Museveni aba tagambye nti oyo gwe njagala tosobola kuyitawo right honorable Rebecca Kadaga yalina amaanyi agatalina alina ofuna naye Anita Mongo yajanga mupya era n'amuwangula and Kadaga was loved by people kubanga ye muntu eyali genuine mu nkola y'emirimu gye oba nfuna bulungi kakati ono oba ayagala oba tayagala bwe babanga bamugye mu equation nga si gwe NRM gwe wadde card tasobola kuyitawo ne weyeegazaanya atya ne bwakwata miliyoni 2 n'abiwa omuntu tasobola kuyitawo omukulu ajja kuddamu akomewo atule mu palamenti nga balonda nga buli omu amulengera oba kategetaako ajja kujja mu palamenti atule nga buli omu amulengera oba ofuna bulungi kati nga tugenda mu transition waliwo bingi byogenda okulaba nga bigenda okukyukakyuka tuli ffenna so ku kifo ky'obwa sipiika waliwo kyetugenda okulaba nga surprise tulaba abeesimbyewo tulaba ow'ebunyolo tulaba ow'eppeke awo oyo omukyala ye mugye mu equation ow'ebunyolo tulaba ow'eppeke kati ow'eppeke tulaba owa NRM tulaba Namuganza independent ne tulaba akazanyo kayingiremu n'obosobosi obosobosi bamuleese mu system nawali ona Anita ayina engeri gye yayitaayitaawo naye obosobosi gwe baali bagenda leeta by then naye engeri transition gyeri mu kujja waliwo cooperation eno gyolaba eya Norbert Mao n'ekibiina kya NRM oyinza okwekanga anyway odds za Norbert Mao abategeera ekigambo odds abasibi b'emipiira odds za Norbert Mao nzibuzibu ziwa kifaananyi ki oba oyinza kuwa kifaananyi kubanga nze weŋŋambira nti President Museveni azanya politics wa international azanya bazungu mwe yabavaako dda ali ku bazungu kati tetwagala kutuyingirira nnyo kiri awo kiwa kifaananyi ki omuzungu nga opposition yakulembeddemu palamenti ya Uganda kati awo we nasooka okugirayo credit neŋŋamba Mao taliimu mu kazannyo okwata DP ekulembedde abenaaleemu 3 kiwa kifaananyi kyekyo eri owa DP nga wakati bagamba President Museveni teyawangula owa DP ye Minister of Justice and Constitutional Affairs onfuna atuula mu cabinet buli lwa Mande tewali kyama kya gavumenti kyatamanyi onfuna bulungi
olwaleero asabumitinga wansi wa mukama we yani ye President Museveni yamulonda okubeera Minister wa Justice and Constitutional Affairs. Mu kukola kwe olabye ayina programu ya gavumenti yonna gye yapinga n'agikuba ku ttaka mu kisanja kye nga Minister. What does it mean? Nti Mao bw'afuuka Speaker ekyo si kizibu. Lwaki bwe baba bagenda omuwa obwa Speaker nti NRM kate sekondinze gwe waliwo terms and condition ze baddayo ne bongera mu cooperation agreement nti buli kimu ky'abaakola ayina okubeera in favor of the government eri mu buyinza. Number 2, okwongera okulaga nti wano waliwo demokrasia kweko okugatta government nga yakintabule ng'erimu aba opposition ng'ate erimu ki nga bwolaba nti Kenya Odinga yajjanga n'abeera Ssaaba Minisita mu gavumenti gy'avuganya. Wouldn't it work? Onfuna bulungi? Odinga omulabako ng'akola ebintu ebiri contrary ne gavumenti gye yalimu nga Ssaaba Minisita by the time nga ali mabega wa Uhuru Kenyatta? Not at all. Kati ebyo bibeerawo tuze tubiraba. Essaawa zino South Africa bakola government of the national unity. Ne bakwata ekibiina kiri ekya DP ne bakigatta ku kya ANC. Government etambula. Naye eyo cooperation agreement eyo gye bakola ono naye kwaba atambulira ate teweewuunya nga Namuganza ye deputy speaker wano. Tugenda kubeera nga tutandikiraawo Namuganza naye gundi tebandeke tayebwa be bakavaayo tutunuulira ekisanja kino n'entandikwa yaakyo biki ebirina okubeera nga bikolebwamu abakulembeze bagenda kuyimirirawo batya tova ku KTV katumulemu katono tukomawo. Kale nyongedde okwaniriza twongera okutunuulira ekisanja kino tutunuulira kisanja kino biki ebinaakolebwamu era twongera okutunuulira abalayira omuntu abalinamu essuubi oba nedda biki bye bandibadde batandikirako omuntu okubeera nga nate Parliament agiteekamu obwesige. Jingo olowooza nga tuvuddeyo eri ku sayidi ey'abasipiika olowooza biki munnayuganda Parliament eno kuba Parliament nsaale nnyo siga lya kusatu mu masiga agatambuza eggwanga judiciary Parliament genda ku executive Parliament eno kwe tutambulira amateeka gonna n'ekintu kyonna nze President Museveni ne waŋŋamba bakuwe emmotoka oba bakuwe ng'omusaala gwa ssente weeguti bw'aba taguyingiza mu Parliament siba mu mativu mba njagala wali eri speaker nga yakikoonako nga bw'olaba kati we yawadde ono omulamuzi Moses n'amuwa obwa deputy chief n'oli omukyala gwe yawadde obwa chief registrar Parliament weeneeba tennabakolako mulimu ogw'okubeera nga ebaveeti nga ebakakase siba musanyu kitegeeza Parliament nkulu nnyo. Olowooza Parliament okuzza omutima gwa munnayuganda obulungi gwe mmanyi nti mwennyikavu nnyo kati olwa trade order n'ebitambula mu ggwanga sovereignty bill n'ebirala batandikire ku ki? Parliament ye12 tugisuubira okuba nga yankizo nnyo era tugisuubira okuvaamu ebirabo oba babiyita birabo okuvaamu ebirabo ebirungi. Parliament egenda kusinziira ku kyokuvaamu ku birabo ebirungi abakiise b'omu Parliament okubeera nga bettanira Parliament. Tubadde mu Parliament ewedde nga ba MP tebabeerawo baminisita babuuza nga babuuza ne minisita nga maze n'emyezi ebiri talabika muki mu Parliament. Welaba ekyo kiba kinyigiriza enkwasaganya ya Parliament y'emirimu. Minisita bwa tolabise ate nga ku mbanda obeera mu cabinet so kati oba ozingamya emirimu so kyetusuubira nti essaawa zino eno gavumenti weetuuse erina ssente ezikola buli kimu. Gavumenti erina egenda kuyisa budget mu Parliament bakole amalwaliro enguudo zibaddeko muziraba nga bazikola. Parliament eno egenda kuyisa amateeka ku luno agayambira ddala omunnansi gagenda kuba nga gali wansi nnyo kyova olaba era President Museveni wanaaba okudda wali katono ng'asekendinga omuntu anaakulembera Parliament amulowoozaako nnyo. Ekifaananyi kiri nti nanyi Tamonge naye si muntu mukadde nnyo mu NRM naye avudde mu opposition nabamukwasa Parliament namugamba kubiriza Parliament. So tusuubira nti abantu bagenda kuganyulwa nnyo mu Parliament nga Parliament ekola amateeka amalungi. Trade order zibeerawo sovereignty zibeerawo waliwo ewasobwamu
ewasobamu etteeka ly'emmwanyi lajja ne likyankalanya paalamenti naye kati tusuubira nti paalamenti eya 12 tegenda kubeeramu kavuyo kali akaaliwo mutogikwatako tusuubira nti abantu bonna betuleese leero abantu abali mu Nobert Mao tubasuubira nti bajja kuteesa bulungi nnyo bakole ebintu ebitwala gavumenti mu maaso tuyise amateeka amalungi nnyo nga buli budget eyisibwa sente zigenda nga zirina okukola ebintu ebikola ki ebiyamba eggwanga so sikuddawo kukayana ku sente ziyisibwa opposition nekayana mu paalamenti kibiina ekifuga nakyo nekikayana mu paalamenti ku ssente ate ze baayisa bennyininyini nga bakoze eki nga bakkaanyiza so nsuubira nti paalamenti buli kimu kyegenda okuyisa kigenda kuba nga kiyamba ggwanga olw'ensonga ntitwagambye tugenda mu middle income. Okay. Jimmy Ainaitre njagala kusooka kumanya gw'osuubira paalamenti egenda kubeera nga esinga kutunula wa naddala mu mwaka ogusooka ogwokubiri n'ekitundu kubanga mu myaka ebiri kitundu baba batera okukyusizaamu obukulembeze bwa paalamenti ababadde ba leader of opposition nolaba nga bavaako ate ba commissioner nabo ne bakyukakyuka bati naye gw'olowooza paalamenti gye waŋŋambye nti nayo tebagiyisaamu amaaso y'abakukunavu etandikiddewa munnayuganda okugyesiga obulungi. neyanzege omanyi kati ffe nga banayero kyeka tubeeraawo nga tuli underground tunoonyereza twafuuka ba the intelligence officers mu ngeri y'enjawulo kati Uganda erina ebaddemu n'obuzibu okusingira ddala luli bwe baali batongoza 10 points program ekyankwanzi ne bongerako ey'11 eya corruption ate ey'11 ye yalina n'osooka kubanga eyo ey'11 gye basembyayo Honorable Nammere Stoke ompya gye yaleeta ye yalina n'okusookera ddala kubanga eyo ey'11 ate yezingamya 410 okategeddaako kati paalamenti ya Uganda nze singa bandibadde nga bampuliriza bandisoose ne banoonya solution y'enguzi at least ne bakola etteeka eppya ku nguzi ng'ali kambwe nga teriseka n'agiwa kennyini abeere nga atyo giwa era wekirina n'agirya abeere nga atyo girya no by the way aw'enguzi tatya omusango basinga kutunuulira eyagiridde naye yagiwaddeyo ye tebamutunuulira nnyo kiri awo oba okategedde naye bandikoze etteeka nga libalansinga agiwaddeyo bwekaba kalabba naawe bakakuwe naawe agiridde wekaba kalabba bakakole ki bakakuwe kubanga sente za gavumenti mpitirivu ebitundu nga 5 nga 6 ku 100 zona zibbibwa bajeti bweba yakakadde osanga emitwalo 4 nga ze zakoze ekituufu ng'emitwalo 6 zayise mu nkwawa oba kitegede of which nti economy yaffe ekyo kigisudde nnyo era sandisuubidde paalamenti ey'12 kulowooza ku kintu kyonna nga tesoose kulowooza ati ku nguzi n'omukulembeze we yabadde alayira yagambye this is kisanja no slip kisanja no corruption okategeddeako kitegeeza corruption eyo okugikabinga down kizibu kye balina osooka okutunulira if one is a mother the other one is a father. Corruption okugirwanyisa mu ggwanga erya Uganda lwakuba abantu batunuulira nnyo ssente n'endooza bingi nnyo ebitegeeza obulyako enguzi n'obukenuzi naddala ne offices babaka paalamenti bagenda kuweebwa miliyoni 35 za motoka banasobola okutunuulira okulwanyisa zibadde bibiri zeyongeddeko 10-15 kati mwami teri yakubya enduulu waliwo forms of corruption ez'enjawulo naye bannayuganda abamu abali ordinary people because we have ordinary people ne gundi endala balowooza nti katugeze owa poliisi bwankwata nga nvuga piki nemuwaayo ekyebiri nanta nga si kya lisiiti sisasudde lisiiti ku akaunti yaki
ya traffic wabula nkikuta ekyebiri nenkiwa omuki omusirikale nange piki yange nagita nenkola ki balowooza yenguzi onfuna naye waliwo ne forms endala kyovulaba nti bagamba enguzi obulyake n'obukenuzi bitambulira mu layini etya nti omuntu bamuwadde biliyoni 2 akola oluguudo lwaki akola oluguudo lwa biliyoni 1 endala yalazeewa ayinza okuba abadereeva babba amafuta kyola UPDF yagambye okusinziira ku luguudo lwekoze bukoto kisalosalo waliwo oluguudo olwo UPDF yebadde erukola banneeka abo enterprise yaabwe General Muhoozi yagambye agenda kugamuza ezo nazine azimwe kubanga okusinziira ku cost n'engeri gye baalukozemu obugumu bwabo alaba zino zonna zirimu obubbi yeyawise lobale not even corruption. Olaba UPDF Engineering Brigade bw'otunulira ebintu byayo byekola genda olabe ekisaawe kati labe ekisaawe ky'e Namboole genda olabe eddwaliro ly'amagye wano Embuya otunule n'enguudo zino ze batandise okukola abachina nga tebazikolanga nga be balina contracts kitegeeza waliwo ekintu ekikyalina okunoonyerezebwa. Number 2 basindika auditor okujja okuauditinga queries n'aziraba ne bamuza ebbali nti wano twabbawo 10 naye katukuweeyo ameka 3 kola report. So kitegeeza parliament eno etandikire ku mateeka ekole etteeka eyongereko mu mateeka agakora eyongeremu amateeka agafuga enguzi obulyake n'obukenuzi eyongeremu ennati. Bino bye baali bagamba nti tugenda kutambula tunoonyereze oli waaba ayina ekizibu katugeze mu regimu ya Honorable Betty Kamya balina ebizimbe bye baakwata eby'abantu we bababuuza accountability n'okunyonyola sente gye baazijja nga tebakola ki era nalaba babitadde katale babitunda sente ziddewa zidde mugwanika. Naye lwaki tulinda omuntu amale kuzibba azikozesa n'okuzikozesa lwaki tetumukabinga wano nga tanazibba ne tuteekawo etteeka nga kakkali gwe bakwata oba abanoonyereza etteeka ne werinaabaawo kakati waliyo aba finance simanyi intelligence waliyo office of IGG tulinayo CID. President Museveni yali agamba ti singa obukiiko buno obwa parliament buloopa direct ewa Mr. Magamba eri mu CID yo nejja neyingirawo mugano wange kamareyo katono tetwetaaga ebyo ebitongole byonna okuyingira okunoonyereza twetaaga kye bayita fear of loss okuteekawo etteeka nga lireeta kye tuyita fear of loss. Nti nze technocrat wa KCCA wa ministry gundi singa ndi enguzi kufa n'agamba why n'abanga buli kimu akikolera mu musana ne tulema okulinda nga bamaze okuzibba tetudde mu kunoonyereza twagala wano omuntu abeere nga okutya ku mulimunda okugeza wetugezaako eggwanga ly'e Rwanda lyenguzi kale girye nawe kenyini owulira okankana okugiwaayo oba okugirisiivinga okankana ompulira bulungi ekyayina ku lyenguzi gwe kenyini naawe agiwaayo otyo giwaayo n'agikwata atyo gikwata ekyo kye twagala which means there must be a strict law nga nkambwe tebajja giryayo. Jingo olowooza teeka lyedinafu oba munnayuganda mubbi nedda kakati ekisooka obusoose ffe bannayuganda kituli mu bwongo nti nedda wembanga abankwatidde mu nsobi nja kuwawo kitu kidogo wembanga bankwatidde mu nsobi nvuga emmotoka yange envuze obyafaana enjamuwa omutwalo agende wembanga nkoze omusango ku poliisi wembanga nyinamu akasente kange nja kuwono IO agenda aweeko mukama we banteka ne kituli mu Uganda kituli mu bwongo nga bannayuganda. Naye kati muzeeyi wagamba tugenda ku level dako twetaaga zikirene ne munnange ono twetaaga etteeka omuntu agenda okukola ekintu nga manyi repercussion wanaabeerawo etteeka loli naye ajja kukyala gamba we naali enguzi bagenda kunsiba emyaka 5 we wanaabeerawo etteeka we naakola kino bajja kunteeka kalabba
tulemena kwonona budde nti oli yabbye Mutunoonyereze. aye tugere tunoonyereze twagala nga waliwo etteeka palamenti ekola etteeka nti yenna omuli w'enguzi akola bwati ne bwati ne bwati Myaka agenda 3 kukolebwa bwati ne bwati ne bwati awo Munnayuganda myaka 3 ne weeba yeebiri naye kati ssaawa zino eno enguzi ekutte waggulu enguzi eri mu poliisi baleeta EPS express penalty system simanyi yakuba nduulu ekomawo nawulira omuvuzi omupoliisi yali anti takyakwata kasente nga kati kamera zezisolooza ejja kudda buli kye baleeta ekyakabi Prime 7 yagamba nti abantu temubawa beyiro mubaleke wowe lwaki tebabawa beyiro era baagala tize constitutional mandate biki nze ndabanga n'abavunaanyizibwako we baleeta ifris mukwano gwange omusuubuzi yagamba fe abasuubuzi tetulwanya kibirango fe abasuubuzi tetulwanyisa ifirisi bo bennyini abayuwala bandi babe balwanyisa ifirisi kubanga lisiti ziri oboozi bajje mu ngalo nga tebatyasobola kakati EPS enduulu eyakubwa erabika yasukkuluma ne ku baddereeva kubanga n'abalala akasente kali tekakyagenda mu nsawo gwolowooza giyinza okukola wakati nga gavumenti buli kyereeta ekigezaako okuba ekyamaanyi bakirwanyisa kati eyo EPS we baali bagireeta baali bagigezesa era bwoddayo noonoonyereza enkola yaayo kubanga mukulu Kananula yaŋŋamba nga tuli wano owa traffic nti ebbanga ako kokka ke yabeerawo bakendeeza obubenje webale nnyo 40 oba 50%. webale nnyo era kati bali mu kugirongoosa era mu kino ekisanja ojja kulaba nga olaba sisitimu y'enguudo engeri gye bagizimba buli wamu bateekako ki traffic light says almost buli nga wamu tumaliriza kyembadde ngezaako okukuleetera nti ddala olabayo essuubi erya Uganda okuddamu okuleeta etteeka yes waliwo ebintu by'ogenda otandika olaba nga bw'aba bakola etteeka terisaasira oba oyagala oba toyagala baliteeka ku lw'obulungi bwaki bw'eggwanga nga bw'olaba nti trade order yazze ne bakaaba bagamba ku lwokutaano mu parliament Mr. Honorable Bahati n'agamba tugigyeko kumande cabinet bwe yatuula kulwokubiri ne bagiriza President Museveni kumande yabagamba encheddemu etandike oba kitegedde bulungi n'abalala tebayimiriza eddemu ekoleki n'abalala newankubadde yayogera ku lwomukaaga bakeera bakikola ku sande ne bakwata abeeri jjukira twali wano gundi Mr. Byaruhanga ng'abyogerako awo kati saawa zino balina okukola eggwanga kutereera sibula nga owessuubi n'omulonzi nti walonda bulungi palamenti 12 n'obukiiko bwonna bijja kugasa sibula ababadde batulaba ku Kingdom TV ate nga mwagifuula your number 1 station mwebale nnyo era mugambe n'abalala abali eyo beeyongere okutega omukutu guno kubanga gwa nsonga so nga amaliriza nze Jimmy Alinaitwe munayero kyeka atwala ettundutundu lya Rwenzori era nga njagala kutumira ku mukama wange mwami Sekigude Tone wetuli eno tuweereza era ewa mukulu lwabwo jeri nagulu neyanzege teyanzanya abatulaba mwenna gyosinzidde ku boda wakaawo wonna bwoli okulaba ng'okera n'otega toyanza nnyo tweyanzege era bannaye tubasuubiza ekisanja kino ekigenda okubeera ekyebikolwa ekisanja kitaliimu byakwogerwa luli mbadde mugamba Kampala tugenda kudda wano nga Uganda egenda bugenzi mu maaso NRM is unstoppable stock ompya President Museveni yagambye teri kwebaka ekyaliwo emyaka 10 awo amatwala ko muzali Pasiwas Prayer Mountain ate tulabe biki ebiri ewa Musumba Kiyaga ne Jessica Saidi Ezeyo wabula mnyongero okubaaniriza mu services zaffe wano ku Shante Focus Center kubanga tuli mu life changing work wera